Ensonga ya minisita w'obuwangwa Peace Mutuuzo bwe yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti enteekateeka y'abaana ab'obuwala naddala mu Buganda mu Ankole n'ebitundu ebirala okubanga bakyaleka wasenga nakakanda okutyaba enku edibizibwe nti kubanga babeera batyobola ddembe lyabwe egguse Mengo era ng'olunaku olwaleero Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Katikkiro Mayiga agambye nti kino kyogeddwa mu mbeera ya butamanya kubanga okukyala wasenga nakakanda emu ku nnono mu buwangwa obwa Buganda ate nga limu ku olyawo ku makubo agayitwamu okunyweza obufumbo nga singa ogamba nti abaana bakome okugendayo kitegeeza nti obeera otadde obufumbo bwawe mu katyabaga bangi bwababeera boolekedde okuddiba mu basajja. Ekiragiro kya minisita ow'ennono n'obuwangwa Peace Mutuuzo ku bakyala okukyalira ensiko kyongedde okusiikuula emmeme z'abantu mu Bwakabaka bwa Buganda kiwalirizza ne Katikkiro okuvaayo n'eddoboozi ly'omwanguka n'asaba minisita mu byaba yeesonyiwa ekyakisseemu. Emabegako awo nawulira minisita bamuyita Peace Mutuuzo ate nno wa buwangwa na nnono ng'ayagala kutuseeseetula. Otegedde bw'oseeseetuka katebe n'ogwa ku ttaka n'ayagala otuseeseetula. Ensonga ze bayita eza ssenga oba n'eza kkojja nga zi okusinga abamu bwe balowooza. Katikkiro Peter Mayiga asinzidde Bulange Mengo ku mukolo ogumanyiddwa nga luwalo lwaffe n'alambika ku ky'okukuuma ennono n'obuwangwa mu mwaka 2020. Senga abuulirira omuwala okwewala obuligo. Omanyi obuyonjo n'obuligo, obuyonjo n'obutali buyonjo n'obuligo byanjawulo. Okwewala obuligo amubuulira okubeera omwegendereza, amubuulira okuba omukkakkamu, amugamba obutabakira bigambo, amukuutira okubeera omuyiiya mu maka, okubeera omunyiikivu, okubeera omukozi ennyo. Ebyanjabala mukyabijjukira. Kaakati bino ebifa ku mibiri gy'abawala n'eby'omu kisenge bigenderako bugendezi. Minisita Mutuuzo yavaayo gye buvuddeko n'akawaŋŋamula ng'ebikolwa eby'okukyalira ensiko mu buwangwa bwe bitali ku nnono ekyajja abantu mu mbeera naddala mu bitundu gye bakikola. Yaffe ebimu ebijjawo eddembe ly'omuntu ebiwemula ate ebijjamu omukyala ekitiibwa ng'okukomola oba okusala okw'ebitundu by'ekyama, okuwumula oba okukyalira ensiko. Mu ngeri y'emu Katikkiro alambikidde abaana abalenzi ku bye basuubira nti bibafuula basajja naye nga byonna byakwerimba kukyusaamu batandike okwezuula. Si kudoodoomya ddoboozi kubanga abasajja tuba n'eddoboozi eddene. Obusajja si kudoodoomya ddoboozi oba kuba na mifumbi. Waliwo abalenzi bakeera eyo ne basitula ebyuma ne bazimba emifumbi ne batambula tebambadde na ssaati babalabe wano olubuto be lwakapa nti babategere bali abasajja. Kojja alina okulambika mutabani we okumuluŋŋamya n'amutegeeza nti omusajja owannamaddala alwanirira amaka ge. Era Katikkiro ajjukiza abantu mu Bwakabaka bwa Buganda nga bwe watali agenda kubazimbira Bwakabaka okubuzza ku ntikko. Teri agenda tuzimbira ggwanga lyaffe okuggyako ffe ffennyini. N'olwekyo buli omu ku ffe alina okubaako kyazza eri Obwakabaka kubanga abeera talina gw'ayamba, abeera yeeyamba yekka. Abaana b'amasomero ag'enjawulo basanyusizza abantu era ku mukolo guno Katikkiro awadde ebirabo eri ebitundu ebyasinze okuwaayo mu luwalo lwaffe. Bya Robert Mutebi, Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.